Lodi Mayor Salongeri Yasirukwako nga lino mmyuka edolini nyanjula neitadika Dr. Kizabis balizidwa musanyi mu kutuka ku kirebe kya FDC enajala nkombe basi yako tunataka jifungue kumukolo guno kubaniza Lukwago mu butongole kwegatta ku FDC era ngwetabiko bannakibiina bangi Senkagali w'ekibiina kino Patrick Amuriati yebaziza Lukwago okubeegatta kunategeeza nti bamanyi Lukwago nti munnamateeka agenda kuyambako okutereeza ebintu ebyenjawulo mu kibiina. Welcome to your home. This is your home. And I believe, my dear friends of the FDC, that we have a high quality person joining us today. Bamutegeeza nti azewaka era bingi yagenda okulukula nga batereeza ekibiina basobola okuwangula gavumenti eriko. Amuriati olumaliza okwogera kwagwe ne bamukwasa amateeka g'ekibiina n'assaako omukono era ne bamuwa n'ekkaadi eraga nti kati ekibiina kya FDC mu butongole. One Uganda, one people. Babimukwasizza nga aliwamu ne mukyala we Lukwago mu kwogera kwebaza FDC abatatekawo ekibiina kino okuva yekyava era n'ategeeza nti waliwo mukase okuva mu DP. Sizze ku FDC kunona mirukadi, sizze ku FDC kweyaganiza byange, sizze ku FDC kunoonya ze bayita groceries oba mandazi, sizze ku FDC kwegulumiza oba kweraga nti ndi wa kitalo. Nzize okwatagana n'abalwanyi n'abiki. Ategeeza nti akikuzenga era neyebaza abadde DP banga lyonna lyamaze nabo ku life membership card ya DP Lukwago agambye nti eno yamuwanga akasimu era nga bamusimye emirimu egy'enjawulo n'asuubiza okugikumira mu bintu bye ebijjukirwa. Nagifuna nga ngikoleredde okusinziira ku bye nakola mu DP ne mu ggwanga, naye olwaleero ekyo kijjukizo kyange mu luzungu gye babayita memento oba souvenir. Bwati akuliriza FDC obutajjajjamya kkaadi zaabwe nga baagala okufuna ensimbi ekireetedde ebibiina ebisinga obuzibu. Ye Dr. Kizabis yeebaza Lukwago okujja ewaka n'amusuubiza obuwanguzi mu kibiina. Nnyo nti omulwanyi munaffe atwegasseeko leero tusobole okutambuza omulimu gwaffe bulungi. Akuliriza bannayuganda okukwatiramu n'ebibiina ebyenjawulo balwanirire eddembe n'ebirulu ebiri mu maaso nga tebafudde kwani era ali mu kibiina ki. Kyokka Besigye ategeezezza nti yakyaliwo nnyo mu byobufuzi bya Uganda ng'omukolo oguwedde poliisi twagenda abawagizi ba FDC ku getinga obuzibu buva kubeera nti wabaddewo obutategeeragana. Ye waliwo ate owa poliisi agudde mu maggwa gaayo. Wakati mu kusindika gate poliisi bafiddemu kamulali era abangi balabiddwako nga bafeesa. Wakati mu kavuyo taxi ekoneddimu omuntu n'ayisibwa bobe. Naye tulina patrol 5 ziri ku FDC office baganye okujja okupiikingawo omuntu bakajja kumupiikingawo kati bazirabira ddala omuntu bamulaba batuuka okuyimira ali balina Besigye bamukube bakube basse mujube Lukwago bonna babakube ng'omuntu afiira mu kkubo bamuteke maaso mumuteke maaso. Ronald Kakoza yakusakidde Guleno ku Lwabukede TV.